Tugenze mu district ye Hoima bano baludde nga batawanyizibwa amazike era ne balajanira government kyaddaaki ekitongole kivunaanyizibwa kivudde ne kitegeeza nti bagenda kuyambibwa era amaka agasoba mu 500 be bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno eri mu kitundu ekiyitibwa kya Bigambiire. Abatuuze mu district ye Hoima abaludde nga balajanira government wamu n'abakulembeze baabwe olw'amazike agaludde nga gabalumba mu maka gaabwe bafunyeemu. Galudde nga gonoona emmere gye babadde balima era abalwanirira eddembe ly'ebisolo bagamba nti abantu ab'okuganyulwa basoba mu 5 abeekozeemu ebibiina 3. Today we are supporting 3 groups and 2 are basically comprised of only women. That is Blind Chimpanzee, Parangas Women Chimpanzee Conservation Group and the Nyaituma Women Chimpanzee Conservation Group. The reason why we are supporting these women is because they are living alongside chimpanzees, and this money is a resilience fund basically aimed at mitigating effects or supporting livelihoods towards such communities living alongside chimpanzees, because we are aware that most communities living alongside chimpanzees, they lose a lot of their livelihoods such as crops, especially bakubawa obukadde 25 mu ggombolola ery'ekya Bigambiire mu Hoima ng'abamu ku baganyuddwa bwe bannyonnyola. Bayina enkoko, abandi bayina embuzi, abakyala abandi bakutunda engoye, nkaito, business nkeza, alimu abakyala bayina amaduuka batunda ebintu bya buli kiro bino bya abantu bitwetaaga ne batunda amaduuka gaabo. Ab'ekitongole kya Bulindi Chimpanzee Community Project kinyikizza emirimu mu kya Bigambiire, Kitooba n'awalala. Tuli bakasajja n'abakazi kandi abo bujunaanyizibwa sente zikutukonyera kwekulaakulaniza kubyala emyani, kugula ente, kuweerera abaana n'ebindi. Tukusiima muno obuwebembezi bwa Bulindi Chimpanzee and Community Project obukwebemberwa Director Matt kusanga halimu amaka agemererizibwa abakazi bonka bayitwe sente zino kunihira abakazi bajja kuziteeka mu business bakazi bakwekamba niko sobole kulaakulaniza amaka gaitu na muno mu kwongeraho kusagika kusomesa abaana. Ssentebe w'eggombolola eya kya Bigambiire Kiza Anet agamba nti omwaka oguwedde amazike galumba amaka agawerako n'okwonoona emmere yaabwe era neyeegattibwako abalala. Haloho omugisa ogwa sente ezindi ko mukuru waitu wagambire nkeza Paris models kakusanga omuntu talina group eri registered tagenda kuba nafuna kagisaako kirungi mwegesebwe kikumara musobola kuba omubantu abagenda kufuna sente za Paris models. Moses Semawunge omukwanaganya omukulu w'enkola eno akubiriza abatuuze abafunye ssente bazikozese bulungi mu kwekulaakulanya nga mu mwaka guno gwokka bakalumbibwa amazike enfunda 4. kugonza n'okubatereera bangambire kuno abairiyo n'olugambo nkwenda olugambo mu luleko olugambo hamusasu busaho so nahabwekyo ngonza esente zino zitabatabura muzikozese kurungi kandi buli gurupu emanyiro mutemwa gwayo. Bikunganyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt Television.